Abaana ba Frigo batuuse ako buli lw'okawulira omanya bumanya nti ennamusa ezze ku nnyoge. Bw'oyogera ku music wa Uganda naddala wa bandi n'otayogera ku Muzeeyi Moses Matovu omwana wattu obeera olimba. Bw'oyogera ku bayimbi abagundiivu abasatu abasooka mu ggwanga Uganda abakulidde mu kintu kino era nga bayina experience n'otayogera ku Muzeeyi Moses Matovu ekyamazima oba tomanyi ky'oyogerako. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'olunaku olwaleero tukuleetedde omuyimbi Moses Matovu oba oli awo abeereko ensonga zattanya ku bibuuzo bye mwebuuza mu music wa Uganda. Mulimu ekyempisa, mulimu eky'okuyimba ennyimba ezimansa entungo na kiki bo bakozi batya okulaba nga tebava ku mutindo. Muzeeyi Matovu oli ne BTM TV. Omulabi waffe bw'akubuuza nti Moses Matovu y'ani era naye abeera alimba kubanga tayinza kubeera nga tamukola ki nga tamumanyi wabula yandyagadde okumanya. Muzeeyi Moses Matovu atandika ddi okuyimba? Natandika dda mu 1967 nga nina emyaka 18 nentandika okuyingira music nga kitone nakula nakyo. Mama wange mu Kristaayo ba Protestant kati nakulira mu church na kutandika okusoma Mengo Primary School nga waliwo kwaya kati ng'omuntu ayagala okuyimba nalinga nsalibwa obutabeera mu kwaya naye nga ndi muto naye ne banzikiriza nga ndi mu P2 ne banzikiriza kola fere twalina nursery tandika P1 P2 up to P6 n'otuula primary leaving examination n'ogenda mu junior secondary 1 ne 2 n'okola junior leaving examination n'ogenda mu S1 senior 1. So awo bwento be natandika naye nga ntandikidde awo Namirembe Primary School. Namirembe Primary School. Afrigo Band gye twogerako eri myaka emeka okuva lwe yatandikibwawo? Mugitandika mwaka ki? 1975 lwe twatandika bandi eyo mpaka kati tugenda kuza myaka 5. Omwaka ogujja Mukama bw'anaaba butuwadde tugenda kutongoza myaka 5 aga Afrigo Band mu nsiike ya music industry mu Uganda. Afrigo Band bwe mwali mutandika mwali nga bameka nga mutandika ekibiina kino era baani abakyaliwo enkuyege bizikyakubira enduulu b'ogamba nti at least muba kaawunawo be twatambudda nabo olugendo bano bakyaliwo? Bambi twatandika nabo naye Mukama abasinga yabatwala. Twatandika mu Afrigo twatandika abantu 8. Nze Matovu Moses, Charles Sekyanzi omugenzi, Jeff Sewava yali band leader, nze nga ndi assistant. Jeff Sewava ali Germany eyo. Wabaawo Padden Subuga yakubanga rhythm kama yamutwala. Anthony Cheyune yali afuwa trumpet era nga sound engineer ye yabivaamu. Geoffrey Kisto yali drama ne conga player naye oyo simanyi gyali Mukama yamutwala ye amanyi naye tali mu music. Fred Luyombe yali akuba bass naye Mukama yamutwala. Nzikiriza nti we mwayimbira bye biseera ekiri atabaala ekyamukenenya we kyalumbira eggwanga Uganda ebiseera ebyo nga Afrigo yeeyogerwako. Tulaba bandi nnyingi nnyo zaatandika naye sirimu n'azimalawo. Mwe mwekuuma mutya oba gwe kennyini weekuuma otya okubeera nti n'essaawa zino enkuyege zikyakukubira enduulu nga tonyenyezeddwa kirwadde kino? Sijja kulimba abantu twekuuma neera nga Mukama yali waggulu mu kwekuuma kwaffe. Mukama yazza bibye kuba kyali kintu kizibu nnyo. Kintu kyali ki nga bw'okiwulira naye nga bw'omanyi ffe abantu buli omu alina endowooza ye naye Mukama yatufujjako ddusu era ekyo tukyeyagaliramu twayitawo awo olidde tuba tuli awo ate COVID n'akola ki kati naye ekiri atabaala ate kyakungula. Bw'osanga family kweze ennyimba 2 nga tafuna muntu n'omu
lumbe olwo lumutute kwezo bw'oba onoonya wa ddagala oyinza okufa kuba oyinza obutamusangayo. Muzeeyi tusaba otusooka otukubira ekifaananyi ku ndongo y'ebiseera biri we watandikira okuyimba otusiigira ekifaananyi n'endongo y'ennaku zino njawulo ki eriwo biki ebifaanagana era byawukana bitya? Byawukanira ddala ekisooka entegeera kwe kugenderamu n'okumanya olidde okumanya kw'omuntu we kukoma era naye wakoma ki nayimba oluyimba ffe tuyimba ennyimba naye mmwe mulondamu zibanyumira oba ze babawa ssente nti nkubira akayimba ka n'olekawo oluyimba olulungi oba sikuwadde ssente ekyo sikirumamu mwabakola ku bintu ebyo musaana nammwe mubeere ki focused owandiika ki for example sinza kuleeta story enfu naye njikuwa n'ogikuba naye bwe nkuleetera oluyimba olufu olukuba kiva bukuki butamanya kiki kati buli awulira ku radio n'abo abawulira radio n'abo abajja mu mazina nammwe muyige muleme kulimbalimba muleme kuba bajega fedda omuntu atamanyi kuzina ndongo taligenda ku flow ajja kuswala era bw'ojja n'omuganda jja tuzine ebyaffe si bino kayolerero nedda omuntu ajja nze okutandika okukuba saasooka kukuba nasooka kuyiga kuzina mazina si dancer gweganga nyumira music but I knew how to dance nga manyi okuzina buli tempo fere tuzina kayola tuzina was foxtrot blues soul salsa twist rock and roll holiday soul music oli salsa holiday latino bossa nova chacha rumba holiday pachanga charanga holiday si bino yogera ekintu toyinza kugenda kuwandika ku mpiira technicalities ompiira toyinza kufuuwa mpiira nga ebikonde bakubagana naye wabayo riifu naye gwe babikuwa ate ojja kubalwanya naye oli amanyi ajja kuba bazanya naye gwe atamanyi bajja kulwana kuba oli ajja kuluma okutu gwogaye mugende mu maaso wajja kuba munne teke oba kati ebikonde tokuba waggulu wansi wakkundi tekkirizibwayo eno kubaaba mutwe amusore sikusomesa naye nze kyeŋŋamba era abantu bangi abakola mu radio biki tebanjagala kubambagamba bakuba ku nsoloboto omulekerawo okulya ssente nga mukubaga siya music no owulidde olekawo oluyimba olungi gwe n'okuba olubi naye ng'otta industry kati ono atamanyi olw'okuba yakwadde $2,000,000 n'atulinnyako kati n'abantu n'abasiriwaza kuba bajega abantu nabo bajega kati bw'oli bwayimba jjayo nteekeyo makulu ki njagala eri munda nnyo makulu ki bintu bya kijingajenga ate byemukuba ate ne mugamba abantu ebyagala hawu lwaki baveeyo nabo bagaye twagala luno oli muyite ku radio lwaki oyagala oluyimba lulina makulu ki bamuteeke ku nninga abantu bawulire